nga mu bantu ab'empisa abantu balamu abadde Ndirango atayina kusosola bakulu bato abamanyi tabamanyi kugamba emyaka gye mmaze naye nga mulaba kwa tuvubuse ffenna tusomye ffenna tubadde mu bukulembeze ffenna nga muntu muzibu nnyo okusanga omuntu abulamu kamogo naye nga Ndirango empisa ze ezisinga obungi nungi nnyo nnyo era bwe kiba kyalo nga kiriko Bandirango bataano kiba n'emiki kiba n'emirembe naye tusaba Katonda amusaasire tusaba Katonda asaasire abantu b'eŋŋanda ze abaana mukyala be bakadde be baganda be na ffenna mikwano gye olw'okuba nti tufiiriddwa omuntu kubanga ekibira bwe kiggwamu emiti eminene kikola ki kyangaala tunuulira embeera gye tulina mu leadership y'Obuyisiraamu agamba ogera nga tuviibwako abantu bwe batyo ddi buddene naye kitalo nnyo kitalo ddala tujja kumuziika enkya Kirayangoma inshallahu taala bakadde be Masaka Kirayangoma naye nga nziramu okutuusa okusaasira kwange eri bonna abooluganda abakona b'emikwano kubanga kibadde wano abantu basadde wano ejjuma kwenjawulayo mu Namirembe mu ddwaliro Namirembe ani yali asaddemu ejjuma mu ddwaliro wano bantu basaliddemu ki ejjuma okulaga obuntu bulamu n'okwagala omukwano gwe babadde balina bantu fe tusadde wano asiri kugamba jama n'abalala ne baddamu kugamba olabanga ettimu kikumala bumazi tunulira abantu bokka abali wano okulaga nti ddala omuntu waabwe era abalumidde ddala bw'atyo Katonda bw'ayagala abantu balagenga baba bajjeko omuntu omulungi balagenga okunyolwa kubanga omuntu omulungi ng'ono Ndirangwa n'ebitooko bimusaalirwa n'embuzi zimusaalirwa ebitonde bya Katonda byonna ebirungi bigenda bimusaalirwa abadde eggulu ensi yonna emusaalira ne Katonda ayogera mu Qur'ani ekigambo ekyo n'agamba nti fama bakat alayhim as-samaa wal ard wama kaanu munzaliin Firawuna n'abantu be baazikirira eggulu n'ensi tebyabakola ki tebyabakaabira maziga amakulu tebyabamiisinga ekitegeeza omuntu omulungi nga Ndirangwa ate ebitonde byonna ebirala bisigala bikola ki kubanga ensi tetugiriimu fekka ffenna mwe tuli n'ebitonde ebirala era ffenna tulina Mukama waffe Katonda era ebitonde ebyo byonna bimanya nti oyo rajulun salih emuddu wa Katonda mulungi emuddu wa Katonda mubi era oyimirira mu muti n'ogweggamamu omusana ne gugamba masha Allah beerawo olivaawo ly'olyagalira ne waliwo omuti omuntu gwe yeggamamu ne gukaaba amaziga abange nga nze ndabye ekisajja kino kinyimiriddemu oba kinaava ddi wano okitegeera